Kolwakubirwa wiiki ewedde ebitongole by'okwerinda Masaka baafuuza akabenja k'abavubuka ab'omutawaana abaludde nga bakozesa emmundu okutugoya bannakyotera n'emirira ne battalola ensisonyomo amanyiddwa nga Makyete. Ab'ebyokwerinda bayongera omuyigo ku bavubuka banokakana nga bakutte Alex Luli amanyiddwa nga Dodo ne Bruno Jjuuka abajjudde mu bitundu by'e Nabingo ne Nakasozi Buddo nga bitakulasigatali ku nfu olunaku olw'eggulo. Mundu ebbiri twazibbisaako e Kasenge ne tuzibbisaako ekyotera ekyotera twazibbisa emirundi esatu. Twazibbisa ku byuma by'emmwanyi ebima by'emmwanyi ensambya ekyakkonda n'enjala. Bano okubakwata kyaddirira okulumba ekiwuma kimwanyi ekyamazima bugagga ekya Ronald Lubega ekisango ku kyalo kifutte Kabira ne banyaga obukadde 50 ku maneja waakyo Andrew Kagwe yali ava mu banka ekyotera. Tuteekamu omutwe okugyamu ssente mu motoka. Omusajja nempulira nga nkwata mu mugongo. Nyiza okunula bwente nga ndaba mundu za black nabo bambadde ebyambalo bya black. Mu muyigira Poliice yasuza ababi bane mondo biri ne pikipiki kwe bakolera obunyazi. Eze mundu za Poliice naye eze mundu baziba kuba Poliice. Kale tutuukiririra amu ku basuubuzi b'emmwanyi n'abagagga abazi bakolebwa kulumbaganye okuli Poliice Simanda owazavugako factory esangibwa ku kyalo Kaswa Lwankoni ngono bamubako obukadde 15 nga wetwakolagattali ku nfu nga Septemba 7 ne 8 omwaka oguwedde. Bobunyazi buno abavubuka ssente bazigulamu emmotoka n'ebintu by'ennyumba ebibbeeyi n'okuwasamu abakazi nga Poliisi yakwata ku munnaabwe Gerard Mwanje eyalonkumalula n'ejjuuko. Ne bamubuuza omuntu bwe twava eri mbe twajjamu ssente akadeya twakateeka. Nga wayise emyezi 2 Poliisi yazuula emmondo abanyazi abo gye bakozesa okubba omugagga nga baali bagikweka mu kibira kya Kalitonsi ku kyalo Kibutamo. Poliice Simanda gwe tusanze mu ofiisi ye alajje ku manja agamuli Bulago olwa ssente ze zabbibwa. Baali bamaze okunza twakwatako ebintu ebimu kuba twakwata ebibanja ebyali biguliddwa 2 n'emmotoka ezaali ziguliddwa 3 n'emifaliso gyagibwa mingi mu nju zaabwe n'ebintu bingi ebyagibwa mu nju akuli n'amativi n'engatta empya n'amasuuti. Naye nze mbadde nsaba ekintu kimu ekkooti ennyambe batunde ebintu ebyo bansasule ssente zange kubanga nange banka zimmanja siri bulungi. Ategeeza nti abadde akulira ku bunkenke ng'atya nti obudde bwonna mandiddamu okumulumba. Bulijjo mbadde mweraliikirivu nnyo buli mbadde mpulira nga babba bwe nawulira nga babbyeko ekyotera nenenge okweraliikirira ekyo omukisa omungi nawulidde bakwatiddwa bonna gye babadde beekwese. Ab'emmundu bano bamu omwaka guno nga 10 omwezi ogw'omukaaga baalumba ekyuma ky'emmwanyi ekyamulunda Bisolo Coffee Factory eky'omugagga John Mukalazi ne bamba emmundu ku mukuumi olwo bwe yaliwo ne bamwe basa wansi n'okuba amasasi agobera ku ne bakulita ne ssente obukadde 5. Maneja w'ekyuma kino gwe tusanze mu ofiisi omwali obunyazi Bernard Nagadde asitulaga ekituli ky'essasi ekyasikira mu kisenga ab'emmundu bano essasi lye baali bakubye ekitabo gwe basanga nga bala ssente okusasula baali bamuwadde emmwanyi. Ono asimye okumanya nti bano bakwatiddwa n'agamba nti n'obadde bakulira mu kutya. Naffe twaddereraliikirivu nti obudde bwonna basobola obudda kati awo twebaza Poliisi olw'amaanyi ge yatadde owa Mwami Lubega. Oludde nnyo essanyu okulaba nti abantu bakwatiddwa kati naffe ne tuli bamativu. Abalala abakozi abalungi obunyazi buno bugenda mu maaso nabo babinywa babiddiŋŋana. Bulijjo tuli beeraliikirivu nga tugamba akazikiza we kakwatira bawo batandise kulumba misana naye ku ssaawa eno tuli bamativu nti obukuumi bwe buli. Aliikirivu bubadde bungi mukama wange nga nti okola okutandika n'essaawa ezo genda mu maaso naye kati nagumyemuko akatonotono. Naffe abalimi bennyini tubale tuleeta emmwanyi ku kyuma naye nga ssente oddukanga ava ozibba kubanga otya okusalirako mu kkubo ate ng'oluzijjayo otuukira mu banka kubanga omanyine waka bajja kulumbawo. Tusiima gavumenti ya Uganda, tusiima Poliisi mwongere okukola ebikwekweto. Ye Kayiwa Mwerayi ayogedde ebyalunga balumba edduuka lya mobile money kuziridda mu kibuga eky'Okalisizo. Tawuni yonna kwolwo yasigala nkalu abantu ng'abeeraliikirira olw'emmundu ezo ezaalabwako. Tekyewuunyisa nga baana baffe ba mu Kalisizo muno ne tubadde tetulina kye tumanyi. Njala okwebaza ababyokwelinda olw'omulimu gwe baakoze okulaba nti bakwata abavubuka bano bonna okubamalayo. Twebaza RPC, Flying Squad, DPC Kyotera era nenkubiriza n'abakuumaddembe obutagayalirira mundu kubanga emmundu badde bazibba ku bo bennyini ne bajja ne bajonyesa abantu okubabba. Muli wa John Bosco yakusakidde Gullen ku Bukedde TV.